Nafuna kukyalo muzungu yali assisting as a simanyi. Gena maso. Kati mu myezi 3 ntandika okola omukazi nga jeji lyemize giri very dark. Huyu wa bugola yomba buli sawa kanyuga ebintu awakabikingazi. Abikuba wansi nayomba nachankala na bubinyonyo. TV najikuba. Kati ekintu ekyo slowly we kijja kikola nnyo kijja ne kikono n'obwongo kugamba tanko getting traumatized. Natuka ekiseera n'endwala n'omukazi ogwala banalwala. Omanyi okubeera ng'ogenda mu toyo n'ofuluma omusaayi. Okubera nga amanyuga I lost amanyuga nagasinga agaveno naga losing because of depression and stress. Bondinga nacho chikuziba amaaso ne chiku capturing omwoyo. Katobato kyasobola kulaba ki. Kitufu kigenda amaaso buli kyakola kyokiriza nacho genda waliwo ogenda yabakeno ogenda kola kino n'okikola obato kyasobola kulaba na kutegeera bulungi. Is that the situation etuka ku bakyala? Njagenda ku bakyala. Omwami amukuba amuyisawo byamu abusing akola biti nenga bagamba nebo omugamba otatamuta tasobola. The scientists call it a trauma bond, but in the spiritual realm giyita soul tie kubanga akwata omwoyo gwo nagukola ki nagukwataganya n'ogugwe babira ba energy vampire kubanga bana abantu bali very soulless tebalina mwoyo nga body they lost their soul many years ago. They have got a corrupt soul inside of them. So what they really do is that bafuna abantu kati nga these very beautiful people abantu abatena musango najja nakwetungako kati bwakwetungako nemukola trauma bond eyo atandika oku siphoninga yo energy. Omuntu oyo abeera ne narcissism eyo kibanga ekizimu kibanga oba kitambo nga olaba ekitambo kibanga kizimu kibeera ku muntu oyo. So kitegeeza omuzungu oyo yaliko ekizimu. Exactly, aba n'ekintu ekyo kibeerako ekizimu. So in my own manifestation that time when I was getting my spiritual awakening omukazi yatunulanga nga olaba ekintu kiringa kisodde nga kirina ebyoya ku mubiri kiti GNS Plaza kyekizimbe kati okutambulira zi business kiri ku Old Kampala mu maaso g'omuzikiti gwa Gaddafi kuliko amaduuka ne supermarket omuli kalonda yenna gwe weetaaga gattako space wosobola okuteeka ofiisi ekika kyonna tulinako hoteri amatiribona eya GNS Hotel era nga buli asulayo spa steam bath sauna ne massage kw'ossa aerobics byonna afuna bya bwereere tulina conference hall omuli screens zigaggadde ne projector kale mu abalina meeting z'embaga n'emikolo egy'enjawulo mw'omuludde ekifo kigazi bulungi ate nga n'ebyentambula byangu anti tuli ku kkubo tulina parking ngazi mu basement ne lift ekwanguyiza obulamu n'owano kusumbukana n'amadaala ku GNS Plaza kuliko ne ofiisi za URA gwe wenna yagala okusasula omusolo luba lutemya lwa liiso essimu wandiika noti 772 97 628 oba noti 7 noti emu noti. Okay, kumukutu Cruise Exclusive kosinzidde okubanga ate otulabira Allen Cruise gemanya nyongero kwanirizaako yonna gy'osinzidde okubanga ate otulabira webale nnyo gwatukkiririzaamu emirimu gye tukola yonna mu mawanga gy'otulabira nawe atulabira ne Uganda webale nnyo ogamba nti Cruise akola shows ennungi oba aleeta abantu abalimu ensa ne babako n'ensonga ze boogera. Tuli proud by Hasi Beauty Parlor awo ku Italian Supermarket, Maros Bridal Center, Success Motors, Mapalo Pads, OHC Organic, Healthy Organics, atene Mami Gadgets, basponsor baffe balungi nnyo betutambula nabo okulaba nga tukusaako oba oli awo emirimu gy'olabaawo batusponsoringa ne batuwaako ne biki batuwa naawe oyagala otwegattako twongera okutegeeza nti jangu otwegatte kolanga naffe ate osanga tuyinza oleeta enkyukakyuka mu bizinensi yo onfuna nnyo masomero restaurants business ez'enjawulo zonna jangu byakunywa jangu tebo yino njereere so osogamba nze nkolaako okunywako omulembe abantu bokyaza bajje bakanywengako batestinge balabe ate ekintu kibeere nga kitambulira ddala bulungi nnyo. On today's show I'm hosting a gentleman coming from the UK abeera Bungereza awo abeera Liverpool olunaku olwaleero oyantuukiridde nensalawo nzije mbasharingireko ekintu kino. Omanyi abavuka bangi mwegomba okugenda e Bungereza, mwegomba okugenda e Canada, mwegomba okugenda mu USA, mwegomba okugenda Norway, Poland, wonna abamu South Africa ne Kenya wano ne Rwanda. Buli omu yeegomba okugenda mu nsi ez'enjawulo naye waliwo ekintu kye bayita narcissism. Narcissism kyeki? Bagenda kuba bakikunnyonnyola bulungi nnyo kwegamba onjagala otuuka okugenda e Bulaya ng'ebintu bino ebimu abantu banamu tebafuna mukisa kufuna abantu babibabuulira. Oyina omukisa oguli ku internet kuno n'omanyi ebintu otuuka okugenda e Bungereza ng'omanyi depression kye kitegeeza. Ssaawa zino abantu boogedde nnyo ku depression. I know ne woba tewasoma nnyo at least ssaawa zino osobola okunnyonnyola depression kyeki. So narcissism kyeki bagenda kuba bakitunyonnyola. Namukwano gwange straight from UK
gwenkyazo olunaku lwaleero. He is a blogger naye ng'era alimu ekyo ekintu kyennyini ekyo kyatera okukola ku channel ye. Ajja kuba tubulya channel ye bagiyita batya n'oluvannyuma tweyongereyo. Allen Cruz ge mannya, Cruz Exclusive gwe mukutu kosinzidde okuba nga ate olunaku lwaleero tulabira. Njaga tutandikira no olunaku luno olwaleero nsanyusa okulaba ssebo. Kale nyo ssebo. Wabala kunkyaza ku mukutu. Kale ogamba otya? Yendi ssebo. Omuntu wakuwulira awulira eddoboozi. Ezokowa nze naziwulira nina ba anko bange. Nenze ezokowa nali manyi nga za ba anko bagagga. Okay. Kati nga buli lwempulira eddoboozi bwe lityo nga that man seems to be rich. Kuba nakula nnyo ewaka nga ba anko bange bonna abagagga boogezera eddoboozi ne ngamba wammaire eddoboozi akali bali abasajja abagagga. Otherwise, how are you? I'm really fine. I'm really honored okundeeta ku platform yo. Alhamdulillah. I've always wished that I could collaborate with omuntu ali ku ground so that tusobola okuleeta ekintu kino ku platform okusensitizing abantu what is really going on and how can they identify this kind of epidemics and epidemic actually you know all over the world. Abantu basobola kiringa okuyita okubikuza abantu amaaso okubikula abantu amaaso. So ku YouTube bampita Denzo Moz. Denzo Moz. Moses. Chili MOS. Denzo with the ZO and MOS. So ntera kwogera ku bintu ebyo bya narcissism abuse in Liverpool at the moment. Liverpool. I'm based in Liverpool. Okay. Enya le Ganda manyi wana abantu baganya okumanya amanya gafa maganda. Amanya gange erinyange Ganda Mugenyi. Mugenyi Nicholas. Mugenyi Nicholas. Kuzira kwongera ko Lubanga actually. Lubanga means God. Lubanga, I'm not really sure. Jeriava yombajaji nesali tegera. Lubanga means God. Oh, okay. Yeah, so mbadinyo ku mukutu okwo nga njogera ku narcissism oyo. So at one point in time waliwo. What is narcissism? Narcissism y'omuntu olabanga mu Luganda kyannemu okuvundula. Tewali muntu yali akivundudde mu Luganda kubanga tekiri bulungi tuwate kiri. Kale osogera tyo omuntu ekifaananyi. Nyinza okumusiigira y'omuntu goyinza okulaba nti ali extremely obsessed about themselves. And omuntu oyo abeera emotionally or sometimes physically abusive. Mu ngeri emobenda, it could be a relationship, it could be a friendship, asobola kubanga muzaddewo, asobola kubanga mukwano gwo, asobola kubanga taatawo. Naye nga y'omuntu akulya obwongo kugamba akulira mabega ati mpola mpola nga totegedde. Akulya obwongo? Akulya kwegamba they abuse you emotionally. Emabega you cannot know because some of them are covert, some of them are overt. Kale tugeze relationship. Relationship narcissism ebeeramu etya? Kakati relationship eyo narcissism tuyinza okugamba. So tu oba ku story yo. Kati wenzura narcissism kambazeyo kati ninyi amabegaawo. Wenzura narcissism yani naye n'omuntu oyo narcissist yali mukyala muzungu. Wafuna omukyala muzungu? Nafuna omukyala muzungu yali narcissist nga simanyi. Genda mu maaso. Kakati mu kutandika wano relationship nebeera very nice and you know lavidovi ebyo ebintu ebimanyi. Kati mu myezi 3 ntandika okulaba omukazi nga jjegiri emize egiri very dark. Kati nga mubuuza ne mubuuza is this who you are? Bogola yomba buli ssaawa akanyuga ebintu ewaka biki nga I'm thinking that ne mubuuza mugafe nyinga gye tuva tetukola ki tetulina that kugamba tetuli in that category abantu okutu disrespecting ng'omusajja bwonyiga n'okuba glass wansi n'abikuba wansi n'ayomba n'acyankalana bubi nnyo TV n'agikuba kati ekintu ekyo slowly we kijja kikola nnyo kijja ne kikonoona obwongo kugamba otandika kugetinga traumatized emotionally or getting traumatized n'omuntu oyo. Kati njogera naye mugamba nti bino ebintu ngaffe abasajja tetukola ki tetukiriziganya nabyo tulina respect gye tufuna ku bakazi abaffe nangambwa anze bwenti bwe nakula biki najja nga akimmanyiiza kati yali Polish. She was a Polish woman. So oluvannyuma ennyawo nekijja nga kikula kati nze nga mmanyi ndowooza ze mbeera ze kuba yakimmanyiiza mu ze mbeera zange nze bwenti bwe mbeera kati naddamu n'akikola nemuga kintu oddamu ekikola naddamu n'akikola olunaku naddamu akikola olunaku olwokusatu nekijja nga kikula nekitandika okweestablishinga nekifuukira ddala eki habit. Kati nze nembeera nga ndi mu habit eyo nga sigimanyi mboki mbu omuntu abeera akola ki ako traumatizing emotionally. Kakati eyo abuse yampisa bubi kubanga abuse eyo bagamba nti mu bwongo wano abantu abasinga wano ba psychologist abasinga ba psychotherapist abasinga the doctors bagiyita narcissistic personality disorder. Kati bo bamanyi nti no it's a narcissistic it's a disorder ng'olwo omuntu ali mentally disturbed but nze ngenda okukizuula oluvannyuma kubanga I got a spiritual awakening recently 2019 ngenda okukizuula oluvannyuma
nzuula nti actually it's a demonic entity okitegeera kiri attached with the demonic entity kati omukazi oyo muzuula recently waliwo 2009 twafuna break up. It was like a separation, a break up. Very, very disturbing discard. Wentegeera tuno mukazi ki gwembadde nenasi kuba ngenda mbinoonyerezaako ngamba nti omukazi ono lwaki alina ebintu byakola ngenda ku internet okukola ki ngugolinga mbinoonyerezaako lwaki ampisa bwati natuuka ekiseera nendwala n'omukazi ogwolaba nalwala omanyi okubeera ngaogenda mu toyi n'ofuluma omusaayi okubeera nga I lost amanyo nagasinga agaveno gonna nagaluzinga because of depression and stress. I was very, very traumatized in that relationship. Nedda sikukuba kugamba gatuuka gwakerekatako okunyenya ne gavaamu goka era abantu bonna abasinga not all of them but most of them bw'obatuukirira nga badde ne narcissist akugamba nti ebiseera ebisinga they have lost some of their teeth batera okuvaamu amannyo okitegeera that's how bad it is. Abamu bafuna blood stools, abamu bafuna stomach disorders, abalala bafuna mental disorders as well. Kakati omukazi bwe mutegeera nenkola ki awo mwesalako wentegeera nti badde ndiringa ne narcissist tewamulopa ku police bawawa kati ekyo ekintu ekyo kiri very hidden. It is hidden behind the scenes kubanga mu government ezisinga even here as well tewali muntu ali out there akyogerako, nobody is out there talking about it. So I think it is a very big platform to start creating awareness about narcissistic abuse kubanga kiri very real kyono n'abantu twalina abaana tulina omuwala omu tulina daughter gyali eyo. I've got a connection with her so she's doing well. I'm monitoring her on a daily basis. Naye nga nje ekyantu ekyasinze okuwagala okuconnectinga with you tuleete gundi eno ku Ugandan scene okitegeera kubanga Ugandans abasinga balina abo abantu ewaka balina ba narcissist ewaka tebamanyi ali naye ewaka asula naye nenga they don't know they are dealing with a narcissist at home. Kati nyinza okwagala okubuulira mu kati narcissist oyo mutegeera otya okusobola okusensitizing abantu bano. Narcissist kirimu demonic character. It's actually kati nga fava kati kya mirundi ebiri waliwo abantu abali mu medical departments science and whatever those medics bakidescribing nga a personality disorder nti omuntu aliko personality disorder naye ate nze wena kyetegereza kubanga nze nafuna ekintu kye bayita spiritual awakening but that is a very long subject. It's another subject altogether. I got a spiritual awakening and I discovered actually it was a demonic disorder. Omuntu oyo abeera ne narcissism eyo kibanga ekizimu kibanga oba kitambo nga olaba ekitambo kibanga ekizimu kibeera ku muntu oyo. So kitegeeza omuzungu oyo yaliko ekizimu. Exactly, aba n'ekintu ekyo kibeerako ekizimu. Abamu baba tebamanyi, abamu baba bamanyi. Waliwo abamu nga they are not aware, abamu babeera self aware nti bakitegedde nti bakiyina kwe bali ku internet okwo n'abamu nga tebali ng'omuzungu alina ekizimu kye aba n'ekizimu ekyo. Kati ekizimu ekyo bakiyita mu Bible oyinza okuwulirako ekintu kye bayita Jezebel spirit oba Leviathan spirit. Batera okubeera ne spirits ezo. Kati spirits ezo ze ziba zibakozesa ebintu ebyo ebiseera ebisinga. Kwata mu katono tuwumulemu katono tukomewo tovaawo. Nagambye nga sinolekera sinema nkwanjula ba Marus Bridal Center bano bakugamba nti bakafulu mu kutuusa Gomasi na buli kitambulira ku Gomasi kyonna oyagala kusuubula oyagala twala emwemu. Nkugambye gwe omugole weetaaga kubanga ogenda ba Marus Bridal Center baleeta engoye ez'omulembe balina ebitambaala ebirungi balina amapensa amasufu ennyo kamala buli ekitambula ne Gomasi nkugebe bakirina balina buli lugoye ez'amayinja omugole lwagenda okwambala bagambe wawawa. Nkugambye omugole alwambala buli omu yenna n'asamaala babayise ba Marus Bridal Center oyagala z'ababuuza muganda ng'oyagala ki babayise ba Marus Bridal Center banoonyeko togenda kwejjusa enamba z'amasimu zeezo Marus Bridal Center. Okay, mukulikire eyo ddala. So tukyagenda maaso ne program yaffe. So obadde ogamba ekintu ekyo kibanga kizimu. Gubeera muzimu. It's a spirit. It's a spirit. It's a demonic spirit to be precise. Lwaki mbagamba nti it's a demonic spirit kubanga nze nakirabako. Okitegeera kati ekintu ekyo kitera okumanifestinga at the end of that relationship. Normally waliwo ekintu kye bayita spiritual awakening, especially ng'obadde n'omuntu ogwe bayita narcissist. Kati at the end of that relationship waliwo time bwetuuka obeera ng'omuntu azuukuse from a sleep, a very deep sleep. Kati in that very short period of time obeera honored, obeera able
okutunula with that demon okugitegeera what demon have you been dealing with kati nze yange janedinga no nagitegeera. So in my own manifestation that time when I was getting my spiritual awakening omukazi yatunula nga walaba ekintu kiringa kisodde nga kiina ebyoya ku mubiri kiti kiina ebyoya ku face kiti okitegeera. But that thing byoyogerako bya ddala byenjogerako mbitegeera era kyano yange wogendako byonna nabifulumya ddala information kweri, and all the people who are following me, they are the same people like me bagenda through the spiritual awakening, they know who a narcissist is. bwe wamutunuulira ng'afaanana atya? Kati abeera kati olaba face no gy'obadde omanyi like previously ng'omuntu gw'obadde odatinga for a long time abeera ku blinding amaaso. Ekizimbo ekyo bw'obondinga nakyo, which I'm going to explain to you how do you bond with that spirit, bw'obondinga nakyo kikuziba amaaso ne kikukapturing omwoyo kati oba tokyasobola kulaba ki kituufu kigenda mu maaso, buli kyakola kyokkiriza nakyo, genda waliwo ogenda yabake n'ogenda kola kino n'okikola oba tokyasobola kulaba nakutegeera bulungi. Ofuna kyabayita brain fog kati whereby tokyasobola kwerowooleza nga gwe omuntu yabeera ku controlling nga ye omuntu. Ekyo ekizimu kye kiba kikola ki kicontrolling through that person oyo narcissist gwe bayita narcissist. Kati bw'obanga ogenda kufuluma that relationship nga mbadde manyonyola, that demon will manifest. It manifests naye it's just a matter of split seconds. Era ogenda ku channel yange ojja kulaba abantu gifuluma ntya okufuluma kati relationship eyo nzibu nnyo era mbadde nakayamba omuntu. Waliwo omuvubuka mukwano gwange, we have been together for a very long time, by some mysterious chance ndozi yabadde miracle Katonda yatukwataganyiza 2 days ago. Tuyawo tunyumya biki abeera wano is a very good guy, abeera wano tunyumya mubulira narcissist yani mubulira about my channel mugamba narcissist yani biki kati munyonyola atandika okutegeera nti waliwo omuntu narcissist gwalina mu nyumba yatandika okutegeera the rate of where narcissist is. That is how he has been able to break away. Well, he's still in the process of detaching, which is very difficult. It is also a very long process kubanga abantu abajjukira beera bondinga nabo kati okusobola okudetachinga naye oba olina okubreakinga kye bayita trauma bond. Kati mu kutandika wano kambaze emabega kati nga sinagendaawo, narcissist wayingira mu bulamu bwo kyagenda osooka okukola agenda kutwala expensive trips to USA, agenda kutwala Mecca, agenda kutwala Dubai yo shopping, okole ekyagulire engatte ez'akabi, agulire amasuuta, agulire emotoka ez'akabi. Bw'amala ekyo eyo process bagiyita love bombing phase. Abeera ku love bombing akugamba osobole okuyingira ekintu kino fully. Bw'amala okukiyingira process eddako bagiyita trauma bonding. Okitegeera kugamba love bombing is the same as there's another word for it to go through the psychology terms. I will call it the love bomb phase whereby mutandika relationship ne narcissist ajja n'amaanyi mangi bisobola ebyo kuziba kati wajja n'amaanyi mangi n'akuziba psychologically n'akuziba mentally nga tokyasobola kutegeera ng'oli ne wagamba nti omusajja agenda kukuta tosobola kuvaawo ogamba nja kufiira kitegeera nze mbalina even my own family members abamu bakyalina ba narcissist. I've been helping them over the time, but it's very difficult. We're still working on breaking the trauma bond. Trauma bond wegwa love bomb wegwa nga mugenda mu trauma bond. Kati trauma bond eyo normally how a person trauma bonds you atandika kye bayita pull and push. Asobola kusindika nti genda olirako abantu nga muli mu relationship nakusindika nti genda sikwagala ate bwogenda nakusika n'okumaki n'okoma ate bwojja nakwagala mukati nagaa kati genda saagala nakuddamu nakusika. Kati pull and push ebagiyita mu lulimi lwa psychology bagamba nti pull and push system ekuleetera ekintu kye bayita otandika ogetinga confused kubanga buli wakusindika otandika okumisinga the love ate bwajja nakulaga nti etakwagala naddamu nakolaki nakusindika n'ogenda. Kati pull and push yereeta trauma bond eyo kugamba ekintu kitandika okuzanyira ku bwongo ne kikubondinga n'omuntu oyo. It's a very toxic bond. Kitegeera mu lulimi lwaffe I'm a very spiritual person. Njiyita spiritual bagiyita batya soul tie. Njiyita soul tie. The scientists call it a trauma bond, but nze mu spiritual realm njiyita soul tie kubanga akwata omwoyo gwo n'agukola ki n'agukwataganya n'ogugwe whereby ne woba ogenze n'omuviira physically oba tosobola kumuleka emotionally oba okyali ki byebintu byowulira nti omuntu yagenze bayawukanye naye ogenda okuwira olwagenze n'addayo kati gwe tutegeera yazzeeyo atya abeera bamukwata ki bamukwata obwongo nga bamukwata omwoyo gwe oyo nasita bamukwata omwoyo gwe. So eyo trauma bond weggwa nga abuse etandika. Wait a minute. Is that the situation etuka ku bakyala njagenda ku bakyala ng'omwami amukuba amuyisaawo byamwabyuzi ng'akola biti
nenga bagamba ne bw'omugamba otya tamuta tasobola at the moment wetwogerera nkugambye I'm struggling with one mukwano gwe tuli naye mbadde njogera naye I'm helping him to break a trauma bond kubanga omukazi yategedde namubuulidde what is going on yategedde naye kati agamba kiri ekintu kikyakoze eki mbadde naye kati tubadde mu tawuni yawe nagamba ekintu kikyamukutte tamanyi how to break that thing so I'm educating him on how to break the trauma bond kubanga trauma bond eyo bwe breaking that is when you are able to okudetachinga n'omuntu oyo like for real like physically detaching and emotionally detaching nga tokyasobola kwagala muntu n'olirako musobola n'okwezaalamu mwezalamu n'abo abantu kati abaana abasinga abazadde era ekyo kyagala kigende abazadde abasinga mutera okufuna abaana be bayita ba autistic children kati autistic children abo balina autism batera okubeera with the balance of narcissistic and empathic parents so most of the cases abantu abasinga abalina abaana bali autistic batera okulowooza nti abaana bebaliko ekikyamu but the problem is that abaana abo bali conflicted between two dimensions bali conflicted between the parent who was the empath and another parent who was the narcissist so tebalina bagezako okustrugglinga with that balance kugamba okuleeta balance within their mental system okwalininga their thoughts at that moment which is very difficult kubanga abeera yazaalibwa abazadde bombi nga they are on two different sides of the spectrum kati narcissist atagetinga abantu bebayita ba empaths those are the people who are very beautiful souls era channel yange ngiyita Denzomos breaking empaths free kubanga nze omulimu gwaye ku breaking abantu abo abali bonded with narcissists like to break them out of those relationships basobole okugenda out there to do to heal and to live their best lives so in most cases kati today walimbadde nkunyumiza narcissist bwamalo ku muvudde mu love bond nemudda mu trauma bond kati wava mu trauma bond awabeera maze okukola ki okukunyweza kitwali trauma bond emala emyezi 3 normally okuva ku love bonding paka ku trauma bonding kimala emyezi nga 3 when you reach 3 months obeera maze okukola ki oko bonding and narcissist obeera maze okuyingira nze ngiyita spirit because I know it's a spirit kati spirit eyo intention yayo and the motive of that spirit initially is to destroy a person abalina okudestroyinga bw'aba tanakudestroyinga tagenda kukola ki talina gy'alaga tagenda kugenda they want to destroy you mentally byebintu byembadde nkunyumiza nti abantu abamu ogenda okuwulira yeesudde mu train abantu abamu bayagudde eddalu bamututte mu ddwero ebutabika oyinza okuwulira nti oba omuntu bamusanze ku street yali musajja mulu ategeera biki bamusanze ku street ali kasasira atambula abeera amaze okukola ki okudestroyinga kubanga narcissists they are agents of the devil abantu abo they are working for the devil balina abantu ebatagetinga and normally batagetinga abantu abalina destiny even in Uganda here nzira kwasagala nnyo ku mentioning abantu names I respect people's names and but I've seen a lot of people who have been destroyed by narcissists when in Uganda and I also know the narcissists that have been destroying those people particularly so what I can tell you is that bwamala okutama bonding like you said mugenda mu phase watandika oku abusinga kati abuse eyo giraba otya this is why I want you guys to listen up for example okutegera narcissist yaninga muli mu relationship oyinza okuleka akantu kano for example n'okaleka wano ati okitegeera n'otambulamu n'ogenda n'okomawo nga badde atuddeawo n'okomawo kati bw'okomawo okasanga wano n'omugamba nti kano akantu nakaleese wali ani yakatadde wano nagamba obwongo bwe tebukola ki tebutegeera bulungi kubanga akantu kano nze ndi wagenda okutambula kabadde wano tekabadde wali naye nga gw'omanyi mu bwongo wakoze eki wakalese wano eyo bagita gaslighting kati gaslighting ekuleetera okulowooza nti oli mu bakita bate mu Luganda oli mentally insane oba obwongo bwo buli like disturbed tomanyi kyolowooza abamu bamanyi n'okugamba nti mbweralabirabira oba oliko ekikyamu ku mutwe waliwo abantu abamu batera okuwulira nga bagamba nti oliko ekikyamu ku mutwe lwaki olowooza kino kyabadde wano nga tekyabadde wano naye nga yigwe wavuddewo n'akola ki yenasi yakyereka n'akitekola ki n'akiteeka wano kati bagiyita gaslighting narcissist abakimanyi nti narcissist tebakimanyi abasinga bali unaware nga wenkugambye nti abantu abasinga narcissist waliwo banasi bayita ba low grade narcissists abo bonga bali fresh nga olaba fresh student mu ssomero nga bali freshers waliwo bayita ba mid range narcissists kati mid range narcissist oyo abeera atandise okuba nga ategeera nti ayinza okuba yimu emize egitategeerekeka naye nga takitegeera tanakola ki tanagraspinga bulungi kiki
Kadene waliwo ne bayita ba full blown narcissist. Kati full blown narcissist yo abeera self aware, abeera atandise okutegeera nti aliko ekikyamu actually. Ategedde who is he? Maybe ayinza okugenda n'afuna therapy somewhere, n'agenda malwaliro n'amukolako ne bamuyamba somewhere, n'abasinga tebagenda for therapy, abo bayita ba self aware narcissists. Kati ekintu ekirala kyotegeerako nti obeera ne narcissist ewaka, bayinza okukira oba kiyitenga ki, waliwo ekintu kye bayita blame shifting. Kati blame shifting eyo ayinza okola ekintu ekikyamu. Let me say for example mukutte mu bwenzi, nkankuwa example eri very common one. Nolaba akamesegi mu ssimu ye, akamesegi ne kajja nga mutuddaawo, nakukwata akamesegi ne kajja gwe w'omukyalo omulala oba ekitegeera. Kati nolaba akamesegi awo nga kava ani? Kava wa mukazi. Kati nga talina engeri gyakiddukamu nti ki? Omukutte mu bwenzi kati omanyi kyakola gamba ate kati gwe olaba kati gwe yandeetedde ebintu by'okwenda, olaba obadde ova wewaka n'ogenda n'otambulamu kati ze badde sirina ki? Olaba TV yakola ki? Badde n'okugenda n'ennyenda. Kati ekintu eki blame ye gy'obadde omukwatiddemu n'agishiftinga. Kati kyobala nti abantu abasinga babeera mu relationship naye nga buli ssaawa yeeblaminga mu kifo ky'oli omukugamba blame ebeera y'oli naye n'agishiftinga n'agiteeka kwani ku muntu ono gwe kennyini gwabeera mu relationship n'agikuteekako ng'omuntu. Bagita blame shifting. Kati ezo zonna bazita emotional abuse. Bagita emotional abuse. Kati story eno getting interested mu story eno waliwo nga mbadde kunyonyola uyo mukyala Farida bali boogera ne Ibrake Farida nakazibwe Farida nakazibwe. Kati mpulira story wayogera n'agamba nali ne narcissist yali anzise yali asekalia yange yali anyonoonye kakati ne getting a very bad. Farida said she has never lived with a narcissist. Moyo gundi interview ne Ibrake yakyogera n'agamba nti yalina narcissist omusajja oba yali abeera mu nsi ki oba America oba wa n'agamba nti yalina narcissist oyo naye omusajja yali amusse yali akoze ki yali amumazeewo. Kati Farida ekintu kyakyogera kumbe nange natandika okukola ki okufulumya content ono kati ngezako connectinga naye tukole platform but it wasn't possible. She's a very busy woman. So narcissist one in Uganda, what I can tell you is that nkunyonyodde the gaslighting, nkubulidde blame shifting, kati bigambo word salad. For example, waliwo ekigambo kye bayita word salad. For example, narcissist muyinza okuba tunyumya wano for example. Munyumya ku mukolo gwabaddewo eggulo. Oba munyumyanyumijjawo mukolo biki ate gundi mukolo gwanyumya biki. Kati ogenda okulaba ng'aleeta ekintu ekirala n'aleeta ekintu ekikwatagane ku kigere kye. Mbona ekigere kyange kibaddewo ekiti kati olaba wano wabaddewo bati. Kati bagiyita word salad. Kati oyogera naye. Introducing Get yours at retail shops, supermarkets or pharmacies countrywide, or find us at Cherabo Complex, room 213 and 316 Bukoto Chisasi Road, or call us. Ng'ogezako okufindinga emboozi eno egenda kuggwera wa naye ng'ate buli woogezako okubanga agigezako gikwata ng'atagikyusa ng'agiteeka ku kigere kye, ng'agiteeka ku mutwe gwe, ng'agiteeka ku baneiba be, ng'agiteeka ku bagundi, ng'agiteeka ku bagundi. Bagiyita word salad. Kati word salad eyo naye ereetera omuntu okwonooneka obwongo. Kati mu muntu abadde ne narcissist for a very long period of time otandika okwonooneka obwongo. So me personally, I cannot lie to you, I was mentally destroyed. It is until nazuula narcissist yani netaliko kumwetegereza ne musomako nentegeera what I was dealing with, that is when I was able to heal from this. Did you talk to her? I didn't tell her, but she knows that actually I'm doing this content on narcissism. Achimanyi era video aziraba, but at the moment I took back my power. Kubanga bagamba ba narcissist abo obeera naye, the first thing what they do, asooka na taking all your power from you, obeerenga oli useless, rendered useless. You are like the woman in the house. That's what they want. So akurenderinga useless because bw'aba talina power in that relationship, that means aba tasobola kucontrollinga. Power agitwala atya? Kati power agitwala atya by actually making you submit to them fully, whereby you're not able to make any decision for yourself. Bebana abantu bawulira nti basurrenderinga abeera mu relationship oyo for example omusajja mugamba tambula tambuza amavivi okuva no paka wali ajja kutambuza amavivi. That's how powerful they are. Very, very powerful. Naye ng'ebiseera ebisinga aba powerful nga tomumanyi nga tonamutegeera. But when you start understanding who a narcissist is, n'otandika taking back your power, that is when you take all your power back. Kiri spiritual. Osobola okisabira. If you're a person who comes from a Christian religious background or something like that, you can pray. But most of the times, I can promise you, the only thing you need to do is having awareness, general awareness of where a narcissist is. Because by you having a general awareness of where a narcissist is,
oba tokyasobola bawa power gyobawa kubanga obeera omanyi they are very vulnerable people, they are very demonic and vulnerable people, they are very evil people, tebalina power spiritually. Amaanyi bagakujjako bujja gwe ng'omuntu, but nakyo tebalina power bo nga bo. So it's a matter of being conscious ku kintu ekyo n'okisomako n'okitegeera. That is how you take back your power from that narcissist. Nolekerawo okureactinga. For example, bagala nnyo okupushinga buttons. Narcissist ayinza okusanga ng'otudde wano kati nga gwe cruise oli ku bibyo okirinze namanya nti kadondo cruise nja mukwata bwe nti najja nanyiga akapeesa. Akapeesa njogera akapeesa ntegeeza nanyiga button, one of your buttons. Ndikati bwe nkwata ndo cruise agenda kukola ki? Agenda kureactinga. Nabaka akantu kayogera. Oba nabaka akantu kakuleetera kayogerako. Okajjukira ogambe kata ne kakukyamula nnyo n'oyimuka obadde ki oyogera biki kati your reaction. Now let's talk about the reaction. To be very precise, a narcissist is an energy vampire. Mu lulimi lwa speech obayita ba energy vampire nga bwe nkugambye, in the psychological terms and medical terms they call it a personality disorder, but in the spiritual terms babira ba energy vampire. Kati your reaction gy'obeera omuwa ng'oyomba, for example wayomba naawe noddamu no reacting, abeera stealing your energy. Kubanga bano abantu bali very soulless, tebalina mwoyo nga bo, they lost their soul many years ago. They have got a corrupt soul inside of them. So what they really do is that bafuna abantu kati nga these very beautiful people abantu abatena musango najja nakwetungako. Kati bwakwetungako nemukola trauma bond eyo atandika oku siphoning your energy on a regular basis. Siphoning your energy can be through sex. Nga webaka naye kubanga webaka naye obeera bondinga n'ekyo kyetwayogeddeko. Ebiseera ebisinga mba muyomba nga mu exchanging words, jukira obeera exchanging n'omuntu atalina mwoyo, atalina spirit kubanga balina demonic entity. Obeera omuwa energy, obeera muwa fuel. Narcissist on a regular basis ayina okumakinga sure nti afeedinga. Asobola okufeedinga through your money nga akuggyako sente zo buli ssaawa mpayo zino ngenda wali mpa zino. Eyo nabagiyita mu lulimi lwa psychology and the spiritual realm baziyita fuel. Mu lulimi lwa psychology bagiyita supply. Ebintu by'obeera omuwa, sex, money, bumotoka, validation, triple biki ebeera supply. Kwa buli w'omuwa omwongera amaanyi. Narcissist osobola omusanga nga agongo badde agenda kufa naye bw'oyingira obulamu bwe nga you are very beautiful soul atandika okugrowinga immediately. Akulaba bw'ati n'abeera naawe, for example nakulove bombing ebiki ne muyingira mu relationship, ogenda okulaba omuntu gwali osanze agongo badde alinga agenda n'okufa atandise okuddamu amaanyi, asiba mu jimu, anyirira ennyongoyo ayambala ati bangi, they everywhere. Naye nga wamusanga agenda kufa. You might even have picked him up from the street. Naye olumala okuyingira obulamu bwo bw'ati, they start siphoning your energy. Nga bunaku akikola nga akikola olumu webase mwena kubanga bagamba nti actually this is very very important for the people out there. But viewers abali ebweru bw'oba olina narcissist ewaka, I can promise you I'm a narcissistic survivor. Bw'oba olida ebintu byenjogera at this moment ng'obadde narcissist ewaka, you are supposed to start working yesterday. You are supposed to start running. Actually don't walk, run yesterday. Not tomorrow, yesterday. Abakitegedde mukitegedde. Abantu abo, if you do not run, n'otamutegeera n'otamanya nti you deserve better, you need to run, olina okutandika okurunninga as soon as you get these messages. Abantu abo bagenda kudestroyinga. They're not only going to destroy you, bagenda kudestroyinga abaana bo, bagenda kudestroyinga mikwano gyo, bagenda kudestroyinga family yo. Mpozi n'ekirala kyenjagala obajjukiza ku family as well. Narcissist wabeera naawe, what they usually do, batera okukwagala okuseparatinga ne family yo. Beba abantu bw'owulira n'obeera naye ewaka nga muli mikwano nagamba sister wo saagala nnyo najja n'atukyayira wano abeera azze kukola ki wano batumalira obudde biki nataka okuyombayomba naye nga tebali bantu family yakusanga nabo, you know. Okulaba ng'ayomba n'ayomba ku mikwano gye gibadde gijja gikukyalira, abo sibaagala wano, oyo gundi wo simwagala wano, sister wo simwagala wano, uncle wo simwagala wano, nataka okugoba ku bantu. Kati what they are literally doing, abeera ku isolating, kubanga balina period yo gye baku isolating mu relationship. Lwaki baku isolating? Kubanga baku isolating kiba kimuyamba okubeera ne full control over you. Nga tewali muntu agenda kujja akubuulire kakube ku magezi akuyambeko nti ugwa egundi baku abusinga taagala muntu yina kukola ki. Kubanga jjukira gwe abeera trauma bonded ne narcissist bali tebabeera ki trauma bonded. Kati boyo bajja basobola okulaba ebintu bino ebbali nga baga nti omuntu avudde ebweru alaba mangu ekintu ekigenda mu maaso ewaka naye ate gwe gwalimba katosobola kukola ki
kwagobera bakukwata dde obwongo nga bakuzibadde obwongo kati nasi kyasooka okukola ku isolating anti family yo sijagala wano bye abasajja bawulira nakwana nakuleeta ewaka nagamba saagala okulaba sister wo saagala kulaba anko wo wange saagalawo bantu saagala toleeta wano kati nakugoba ku bantu kazi ekintu ekyo kyambeerako I think it was like 4 months bakwano bange bajjaawo nali nga mbeera nnyo nabo nga bajja ne banda baalabako ne bagenda kati obajja ewaka kati mukufuluma ono ne baŋŋamba nti mukazi wo nga mukyala wo nga abadde nga tunyiigidde nga tuli mukambwe tulabye taagala kwogera naffe biki era omulala bawerekera bwe nti bwe nakomawo naŋŋamba nti tebagenda kudda wano ne mbuuza lwaki nawe nga tasibaagala wano kati omanyi ebintu byebweru eyo bibeeramu okunoonyanoonya empapula olina okugondagondamuko sooka obeera n'omukazi ngaoyo ng'omanyi like tuba ne strategies ng'ezo obeera olina kyobala okitegeera kati ng'olina okusirikasirikamuko kireke naye ng'ekintu kino sigala nkirowooza nagamba these have been my friends wansanga nabo but all of a sudden tobaagala bagende so bagiyita isolation abeera ayagala kuleeta in that bracket obeere nga alina full control over you tolina gy'osobola kugenda tolina gy'osobola kudda buli wodda gw'olaba ate bali very controlling as well in a sense whereby oyinza okusanga nga tolina kugenda kwebaka nga tannakukkiriza teri kwebaka nga tannakolaki nga tannakkiriza nti genda weebake teri kulya nga tannakkiriza teri kushobi bintu bigenda okushobi nga yalina okumentioninga nti kati genda ogule kyona kiri tolina kyosobola kukola nga takoze authorization olimba that's how they operate era bwe tubona victims of abuse kyebagenda osooka okugamba bagenda kugamba nti ewaka oli yanyiga amapeesa nti kati genda ogule kino bw'ogula kyatakugambye n'okireeta ewaka by mistake ebeera problem kati amaka gabeeramu nnyo okuyomba kati abantu abasinga wano especially mu Africa wano kubanga nze channel yange eri mu luzungu so normally I reach a lot of people from abroad and everywhere but abantu abasinga in African communities zino ensi zino nga olaba kati wano n'ensi endala eziddiringanye they're not aware of this kubanga tebalina proper education about narcissism babeera nabo ewaka basula nabo basiiba nabo but they don't know who they are. Mama nga asobeera narcissism. It's possible. Mama wange? Yes. It is very possible. Kati mama wo kubeera narcissism. Mama nga asobeera narcissism nga nze siri. It is very possible. Why? Kati nze, for example, well, I don't want to go into that category kubanga nina some people abali ku mikutu gino. But I know that narcissism exists in families. Ekintu ekyo ekyomu family narcissism kiri generational. Kati for example, kankuwa example, mama for example abeera narcissist. Kibeera kyatandika mu bajjajjaabe. Ne bajja nga bakisiga mu baana kijja nga kiranda eyo gye bayita generational narcissism nga kyajja kiranda bulanzi mu baana naye mu baana mbamu omwana omu which is a very powerful subject and I want you guys to listen to this very closely. Mu family mbeeramu omuntu gwe bayita black sheep of the family. Mu family eyina narcissism, for example taata narcissist wane maama olumu bwe batyo nga mulimu ne baganda be narcissist mubeeramu omwana gwe bayita black sheep of the family. Black sheep of the family is the very first kid in the entire unit asooka okukola ekintu kye batakolangako. Whether abadde yasoose okuzimba ennyumba oba abadde yasoose okutambula buli motoka oba ogula akamotoka okwevuga oba okutuukako to be successful, that's the person they call the black sheep of the family. Kati omuntu oyo abeera ayingidde family eyo to break that generational cycle of narcissism okitegeera. So yoyo omuntu abeera chosen oyinza okukiyita nga olaba chosen by God, chosen by Allah, tulina enjawulo gundi za njawulo, chosen by the Most High to break that cycle, to end it permanently. So omuntu oyo, yes, abeera black sheep of the family era abonaabona nnyo most of the time emyaka gy'emito abonaabona nnyo bayinza omumemmere bayinza omuggalira ebweru bayinza n'okuyita obwereere olumu abeera abonaabona nnyo but in most cases atera okubeera successful and in most cases be abantu boolaba nti yasoose okulinnya ennyo n'agenda ebweru n'agenda mu America ate n'afuna ssente n'alamba ebintu binekolaki ne biyitamu oyo gwayita black sheep of the family. Kati black sheep of the family oyo omanya nti narcissism abadde mu family ye babadde baganda be basiste babeera mutulugunya nnyo ebiseera ebisinga bamulondolawonda nnyo osegera olaba baganda be wano nga segeza n'abamu bamweronda nabo tebamanyi lwaki bamweronda nga tebamanyi nti lwaki gondi otunze wanjawulo balaba ebintu byakola byanjawulo engoye zayambala zanjawulo engeri gyayogera yanjawulo kati nekimuleeta abaganda bokola ki okumulizentinga ne family ye okumulizentinga ddadde taata we okitegeera kubanga omuvubuka oyo omuntu oyo omuwala oba omusajja abeera yazaalibwa ne star
The reason why bamuyita black sheep of the family abeera yazaalibwa na anointing kati anointing eyo emubeerako all the time ebeera yamuweebwa the most high okusobola okuyingira that unit okubreaking that cycle generational narcissism in the whole entire unit kireme kusigala nga kipassingibwa on ku bantu abagenda okuddako so that means that the generation gye babeeramu yebeera egenda okusembayo okusafaringa neki neyo narcissism ogundi ebadde zeerumba the generation for years. So in most cases nga wombuuziza nti osookuba ne maama wo nga narcissism kisoboka osookuba ne taata wo nga narcissist nga bomu tebamanyi na kumanya nti ba narcissist naye nga kintu kyajja bakiyiga ku bajjajjaabwe ne bajjajja balina gye bakijja kyajja kirandabulazi mu generations paka we kituuka mu generation gy'oba olimu kati gwe the black sheep of the family gwasooka okuzuukuka kati in my family ziyasooka okukola ki okuzuukuka okukitegeera who is a narcissist. So you understand what it is and you do everything you can to make sure that you break that cycle completely out of the entire system. So breaking the cycle, of course, you break it by being yourself, by your authentic self. Understanding what it is you came here to do. Notegera nti kati kino kyengenda okukola eno jene gyengenda okukwata ne taata ne wana bayombe ne mama ne wana baganye ngenda kukwata wano ngenda kusigala wano nga tambulira wano okitegeera. So let me ask, do you still talk to your ex? I do, because we have a daughter. So every other week ngenda yo ne picking a muwala wange I spend time with her. Ye muwala wali ali mu mbeera ki? Ali okay kubanga personally as a person who is a cycle breaker nsobola ku identifyinga any bagita batya abnormalities mu muntu kuba muwala wange yenkimanyira she is a very strong Esi mukasya kano kankwanjulye mami gadgets abakola emiramu education gadgets zonna mu Uganda balina tablets z'abaana zonna mu bikanga Samsung, Apple, Origimo ate nga balina n'esina keyboard balina ebimotoka by'abaana ebimundu eshaawa bags z'abaana bottles container ng'ogasseko ne building blocks balina headsets z'abaana balina smart watch zonna ate nga ziri original balina wireless charger ate nga basisinkanibwa wali ku Pioneer Mall edduka li PA11 ate ng'osobola bakubira ku 0703-69-69-04 gambye ekikwasagana education gadgets zonna olina kwekwata mami gadgets kubanga yasinga. Okay, tukyeyongerayo ne programu yaffe tuli mu kitundu kyaffe ekisemba. Olina ensonga gy'oyogedde ku narcissism. Wali mukwano gwange ali e Germany. She's a very good friend of mine. Yanyumiza something similar. Nangamba Alan, nalina omuzungu wange nanfunira empapula. Nengera bwogambye mu break up awo mbugayi yakyuka. Nakumaye Kampala nalinya najja munoonya. Nakulaba nangamba Alan okuva olwo yakyawa abazungu. Naga Alan, guy was good. That guy was good. Nga gyenkomeza, he was too good to me. But sina kye namukola. But all of a sudden yamulaba akyuse bukyusi. Njagala nga twogerako ndowooza na abawala n'abalenzi. Ffenna twegomba nnyo abantu abali obulungi be twagala okufuna. Oli ayinza okukigeneralize nga naga engeri alina omuzungu kyaka kiri mu bazungu naye nga ne mbaddugavu mwekiri ate is very common here. So njala nnyo tugende nnyo ku baana oba oli awo bw'oba oyingira bwoti signs osooka olaba naddala abaana abava wano mu nsi zino ne bajja mu nsi zammwe ezo ezitalina culture ezitalina spiritual world nga abantu buli omu abeerawo kuki ku lulwe olabira kuki tutandikire awo kati ekintu ekyolabira kuki omusajja agenda kujjaawo normally abantu abagamba nti they are the devil in the bagita batya they are the wolves in sheep's clothing. Asobola okujja nga they are the nicest people you have ever met. Era nze abantu abasinga mu Uganda bagamba nti when I started with that man or that woman, those were the best things that ever happened to me. Very handsome, very beautiful, very talented. Batera okujja ne talent, batera okujja ne sente, batera okujja n'amaanyi mangi mu kutandika. If you cannot look beyond the veil, awo bakukwatira kubanga kati kujjukira bino ebintu ebisinga bitubeerawo ne twegombagomba ennyo. Ndebyo kati sekafuna kati nga okyogedde awo sekafuna ekizungu awo ne tugira oba ne kintwala e Bulaaya ne kinzimbira kikola ki bagenda bikola bajja bikola ajja kuzimbira ajja kugwira emmotoka gy'oyagala ambulance yonna
mugenda kutambula ensi yonna mugenda gyetoloola naye omusajja oyo bw'anaatandika okukwata mu bwati awo ogenda otegeera nti wakola mistake. Mwebale abakazi muno abasinga bafumbiddwa abazungu, they can testify. Actually ne bakiransi bange abasinga bakazi bawana abamu beeyo Kenya beeyo naye nga bwe nabadde mu bazungu abo the story is the same. Kati batera okujja n'amaanyi, this is what I'm trying to tell you guys, batera okujja n'amaanyi mangi. Omusajja bw'ajja nga adumaaduma n'amaanyi ng'alina mangi sooka osibe mu giyo sookoddemu emabega. I understand temptation eba ya waggulu nnyo obeera temptation. Kadde mwako Kugamba bajja n'amaanyi mangi. Omusajja bw'akola atya? Omusajja bw'ajja okukwana ajja n'amaanyi mangi. N'abavubuka abakazi babakwana ennaku zino. N'abakazi yes, oba omusajja oba mukazi bajja n'amaanyi mangi, and most of the cases the temptation is too good to be true. You might think that this is the best thing that's ever happened to you. It is irresistible, I could say. But in most of the cases abantu abo bw'oba tomanyi narcissist yani kiba kikwetagisa n'osooka n'ogiramu emabega bw'oti n'osikamu katini n'omwetegereza kubanga biseera ebisinga abakazi abasinga oba abasajja baagala nnyo ebintu ebiwedde. Nti ono omusajja wakipapula oba ono alina avuga kimotoka bwekiti asula mu nnyumba bweti ne baagala okujja mu bintu ebiwedde. But before you understand those kind of men, sooka weetegereze abantu abo abaaliwo baddukira ki era mu mbeera eyo gy'alimu yatuuka ate mu mbeera efaanagana bweta. Ayinza okukulimba of course ajja n'akulimba nti awo omukazi wange yeetuga oba olimu omukazi wange yabula n'agenda samanya gye yalaga, in most cases aba akulimba. Tebaagala kukubuulira kituufu kyagenda mu maaso with the ex-partners babeera nabo kubanga ex-partners abasinga babeera baamudduka because of his behaviors nga tebamusobola olumu nga bamutta n'okumutta, you know. Talk about it. Munansonyiwa bannange mba like I'm interrupting. Waliwo abantu abazungu, njagenda nnyo ku bazungu, waliwo abazungu b'osanga wano e Kampala nga yaliko boyfriend w'omwana bw'ati n'omusala mubala bw'eti nga yaliko era nalina girlfriend omulala naye nga buli mwana agamba ayeye tonyumiza Bebo. Tonyumiza muntu oyo. So they are simultaneous cheaters, they are simultaneous fornicators, they are simultaneous liars. They can do that again and again until the end of their lives. Tebagenda kukowa. They are going to cheat until the end of their lives. Tebagenda kukowa. Bagenda kubba if it is necessary. Tebagenda kukowa. So in most of the cases, kyembadengeza ko bagamba, one of the red flags bw'oba ofunye omuntu ng'oyo. Tetugamba bazungu bokka sijja kiteeka ku bazungu n'abaawano weebali. Omusajja ng'anyumya nnyo ex-we yagwa eddalu wano mukawulirize bulungi kano. Omusajja oba omukazi ng'anyumya ex-we yagwa eddalu ali butabika oba ali mu mental institutions ezo oba ng'anyumya ex-we yafa. Bamusanga afudde awo, yali awo biki bamusanga afudde ewaka. Those kind of things. Awaliwo question mark, a red flag. Oba yalwala ekirwadde ali mu gundi, yalwala ekirwadde bagamba yalwala kansa ali eyo ali mu gundi eyo yafa. Ng'akunyumiza ex-we naye ng'akugamba ex-we oba girlfriend gw'abadde dating alina kansa ali ku kitanda ali ku ndiri. Ebeera red flag. In most cases ye yaba yamuleetera ebintu ebyo, in most cases either okwetta oba okwending up ng'ali mu mental institutions oba ng'alina ekirwadde ekimulyawo ng'ali mu kitanda afa. Naye nga that doesn't bother him, agenda maaso n'afuna omulala. Oli ali ku kitanda n'amulekeyo agenda kufa n'agenda n'afuna omulala. You have got to investigate the man oba omukazi go dating. Noonyereza nnyo kuba ex-be yafa ki? Ki ekyamutwala ku kitanda? Kirwadde ki ekimuluma? Yabulirawa bamanyi n'okubula n'abula nga tetwali amanyina gye yagenda. Investigatinga nnyo ebintu ebyo. In most cases obeera oddiringa n'ekyo ekintu. Obeera oddiringa ne narcissist. N'osanga omusajja nga ye buli mukazi gw'afunye afa bufi. Afa bufi. Ebyo ebitategeerekeka. N'osanga omukazi nga ye buli musajja gw'afuna afa bufi. Afa bufi oba olumu naggwamu omukazi aza kugamba we nalina musajja awo yali milioneya. You know? N'ofuna omukazi olumu for example just. N'ofuna omukazi n'ajja n'akugamba amayina nefuna omusajja nga kirina ssente milioneya nga kimpa buli kimu n'omusajja yaggwamu. Kaakati awo osibira mu breakout ne weetegereza omukazi oyo. Kubanga omukazi oyo kennyini ayinza okuba nga ye narcissist nga yabadde ajja n'ayonoona omuntu oyo n'okutuuka okumusuula n'atambula n'agenda n'afuna abalala nga batambuza butambuza kizimu kyabwe kiri. Osobola narcissist nga tomanyi. It's possible. Ng'otambuza kizimu kyo kikuliko naye tomanyi. Nga tomanyi eyo spirit bagiyita Jezebel. Abalokola abasinga mu makyaki mu Bible bagyogerako is the spirit of Jezebel. Ebeera mu basajja n'abakazi, but there's also the spirit of Leviathan.
naye beera nnyo mu narcissist abo n'endera zibeera nyingi spirit zibeera nyingi abo abantu balina very dark entities kati pozi n'ekirala njagala mbabuusemu katono before we close narcissist ebiseera ebisinga batera okugetinga very uncomfortable around very beautiful people nyinza kyogera ntya bwe mubeera mutudde awo oli waka muli narcissist we waka mutudde biki okulaba ng'ayimuka ng'atambula ng'agenda mu ddiiro ng'agenda mu dining ng'afuluma eweru ku balcony nga yeebuzaabuza nga kati kyangu nnyo okuvuga emmotoka y'ekirooto kyo mu kika kyonna ku miwendo egisoboka ate ku kibanja mpola. Success Motors tutunda emmotoka empya n'enkadde. Gulawo obuguzi akawunti naffe n'emitwalo 5 zokka. Mujje wano tutunda emmotoka ku kibanja mpola, jangu ogulirawo akawunti n'emitwalo 5 gwe Munnayuganda yenna weevugira emmotoka. Osasulire emmotoka yo ku kibanja mpola. Naawe alina emmotoka ng'oyagala okukyusizaamu gireete tukuweemu endala. Success Motors tusangibwa Kyambogo ku Jinja Road okumpi ne bondi ya Coin okulira na Pepsi Cola n'ettabi eddala ekyaliwo Jjala. Essimu noti 7 noti M2 noti 67 noti ne noti 784 993 2 noti 2 noti 7 noti 7 787 65 noti oba noti 781 8 8 Success Motors. Walk in, drive out. Gulawa amadirisa ati ebiseera ebisinga kiba kimutawaanya kubanga ekyoyo ekyo kati gwe ng'omuntu I could say a very nice beautiful soul obeera olina light gy'oba nayo but the person gwoba dating aba alina darkness kati when those two things meet most of the times bitera okuconflictinga with each other nze naba alina ebiseera ebisinga ng'ayimuka ati nagulawo amadirisa mu winter empewo efuuwa ndagamba ebbugu mulingi nimuga biki ebikookya ng'ebbugu mulingi nga tudde just around you bwati ekintu ekyo yasooka n'akikola ogwasooka n'ogwokusatu nentuka nenkimanyiira naye ng'agamba nti gwe mbeera naye tutudde awo awulira omuliro gulinga omumwokya yagulawo amadirisa ati atunula wabweru ati olumu nateekako zi AC kugamba whether gwe nga gy'olabanga eri nnomo ye kuyeebera abnormal whenever they are around you bw'oba n'omuntu bw'atyo nga buli wabeera naawe muli ku dina deeti naye nga tava mu ttooyi dakiika 10 dakiika 2 ali mu ttooyi dakiika 3 ali mu ttooyi tava mu ttooyi tava ku ssimu ye tava gundi kwekeberakebera buli abeera ali ati buli saawa wali wamunoonya atunula eri ali nervous as if wali wamunoonya actually indeed wabeera wamuntu amunoonya kubanga in most cases banarcissist abo babeera balina abantu bangi bebajja bakosa over the years bebajja badestroying nga those people are actually looking for them they may be looking for them for revenge ng'ayagala kugenda ku revenge nga kati nze kiyita mu gundi yange looking over their shoulders abakugamba mutudde awo kati nga tuli wano naye ngaomulaba bwagira bwati watunula emabega bwagira ati alowooza wali wamunoonya in most cases wabeera wamuntu amunoonya kiri intuitive ekintu ekyo whereby aba ayina abantu bangi oba yamubbako sente oba yebaka ne mukazi we oba yabba emmotoka ye oba yakola bizinesi ye owaatya nga waliwo omuntu actually amunoonya those kind of guys babeerako question mark not necessarily nti babeera ba narcissist naye ngwaggwe omuntu abeera mu dating osooka n'oteekawo ekigera awo n'osimbawo kati n'okyetegereza so eno story nga Alan Cruz lwakuba tekijja kuggwa I've already done like 1,000+ videos on YouTube mbadde mbyogerako from the beginning I'm still talking about them mpanvu nga wakiwulira kitegeeza bantu begendereza okwegatagata n'abantu kati ebintu ebyo too much sex oyo sex oyo okwegatagata ekyo oyo webaka nakyo naye ekyoyo ekyo okukyekutulako ng'omaze okwebaka nakyo it's a very difficult thing it's very difficult bino bintu ogenda webaka n'ono newebaka n'oli kati abantu abo batera okwebaka ne bamalaaya wiiki emu nebaka n'abakazi nga 6 bakazi nga 6 olumba malaaya abo n'ogenda webaka ku bamalaaya abo in most cases babeera neyo Jezebel spirit abasinga bamalaaya abasinga saga kuyingira business osobolonda ekyoyo nga tomanyi gy'okijje yes bano balonda kubo biki bino nti nva mu ttawuni n'ekikazi kiyitayitawo n'okironda oyinza okutwala ekyoyo ewaka naye ng'okimala okuyingira ennyumba yo kiti that is the end nze was a very hard working man ng'omulimu nkola ne overtime nenjikola ng'ate sente ezifuna naye ng'olutuuka waka nga zibula omukazi ne mugamba sente zaalazeewa anti twaguze bino ne tugula 2 kubanga ekizimo ekyo kiyina nga nkugamba eyo supply kiba kyagala okukifiidinga buli ssaawa kati nesente wezibeera waka ogenda okola nga omukazi afulumye okola nga kumyewo n'ebibbo by'ebintu tobitegera aleese biki aleese ebintu ewaka temubyetaaga nimuteko bitereka wakati temugenda na bikozesa twaberanga n'ebintu ewaka myezi 6 nga twabigula myezi 6 emagana tubikozesangako
kati ekyo kiba kizze kumalawo financially, emotionally, spiritually, mentally, physically. Nze naggwawo ebifaananyi ku ebiri ku YouTube naggwawo nga ninga oluti nga bwonda bwotoga omusajja aweddewo era abantu abandaba kati bagamba this guy is a fighter. Naggwawo omukazi yali amazeewo muzungu ng'ekyoyo kindya nga simanyi ekyo ekyoyo kibi nnyo Bungereza a Polish woman ngamba wakisangawa twali Poland eyo nabeerako e Poland for some time kyekikujja Poland ne weegendera Bungereza Bungereza twajja ebyo nga wamanyi nti life was much easier biki ate Poland waaliwo kakaalukana biki so ne tuvaayo ffenna ne tuyingira e Bungereza by time nga sibimanyi ebyo ne mukyala wo oyo twajja ffenna tuyingira e Bungereza ne tutandika obulamu obupya then tutandikirawo mpolampola ekintu twamovinga from Poland to England so katakunoonya ex twogera naye nga twogera bya mwana mwana nti biki nga twogera waliwo kino medical biki nga twogera naye bisigadde tambulira so can you access your daughter? Yes ekyo twakyogerako kubanga namala omutegeera ne mugamba kyetugenda osooka okukola saamugamba nti ntegedde era this is very important guys bw'otegera nasisi yani tomwatulira tomugamba kubanga waliwo ekyo kyogenda okulaba kyoteetegekedde tomugamba. What happens when so normally bw'omwatulira bafuna kye bayita narcissistic injury kati narcissistic injury eyo batwala mu rage bafuna rage eyo kati rage eyo in most cases bw'oba tuli prepared and also depending on the narcissist g'odiringa naye oyinza okulaba a different manifestation ku muntu gw'obadde omanyi kiyinza okumanifestinga ekintu ekyo kiyinza okumanifestinga ku muntu oyo so tobagamba era abantu bonna abali ku ino program bakugamba nti when you see them do not tell them bw'obategedde otambula mpolampola n'odduka pakwata mu byosobola okukwata odduke oba ogenze mu kyalo oba ogenze wajjajjani dduka naye tobagamba bw'omwatulira you may be dealing with a psychopath nakuyisaamu ebisa ewaka you may be dealing kubanga ekyo kizimba okubagamba nti bwe kiba kikutulugunya olina okubeera blind to that thing but bw'okitegeera n'okyatulira then that's when it can finish you. Asobola okupoisoninga nze baklanti bange bangi babapoisoninga abasinga baagala okona bafuula blind bw'aba nga oli psychopath akuyisaamu n'ekiso ewaka wennyini awootudde ebintu by'owulira nti gundi bamutidde ewaka owulira nnyo zino kapozi musajja atemyetemye abaana gundi musajja mukyalo enabweru simanyi biki yatemye abaana be naye neyeetema oba olumu n'atema abaana n'adduka ba psychopath abo bibyo badiringa nabyo those are all these gundi the spirits. Kati ngono omwana ano juzi wano storage nakola omwana yettanatane boyfriend we nenga yajja amugamba gwokwagala omukazi omulala yange tufa babiri era nwajula ati nebetta. So abantu bangi abasinga a lot of celebrities abali wano betu celebrating abasinga you are dealing with those things abantu bonna abali mu bifo ebyebbeeyi you are dealing with those people you need to be very careful open your eyes. Better realize oberenga you know what you're dealing with but narcissism is real guys narcissism is real. I'm a survivor. I'm a testimony bukyekiri I know what it is era nkyogerako day and night. Thank you so much. The time is really so unforgettable because what you've shared with us chili really appreciative eri abantu abo kimanyi bangi nnyo abajja okujja. How can someone get you okwebuuzaako? Kati okunfuna of course the easiest way will be on my channel. I've got my own platform called YouTube. Denzo Moz nga mbagambye Denzo which is DENZO space MOS Denzo Moz. Now if they want to WhatsApp bichibwe bito kati WhatsApp eyo basically osoka kumpereza email kubanga nyinzo kwa What's your email? My email is nikimas@yahoo.com NIKYMUS@yahoo.com. So that's a gentle request when I'm doing my sessions n'abantu ebiseera ebisinga so woina queries biki nete mumpereza email nate bambulira ebintu ebirako but I use that for sessions anyway. So if your thing is more private, I may consider getting private with you. Okay. Then that's when I may give you my number. But it also depends on the situation you're in. Kuba ulezi munga ziri emergency. Nga talina sente uzifuna nnyo abantu. Nga ali broke oba musajja amazeeko sente nga agala buyambi. So sometimes I do those gundi ezo. I can even do it for free. Nenga most cases I usually consult. Abantu ba consulting with those issues or exiting a relationship eyo
and even how to deal with those people. Okay. Yeah. Kale, thank you so much. Yeah. Alan Cruz gemanya Cruz exclusive gwe mukutu kwosinzidde okubanga ate otulabira oba kwobadde otulabira saagala kubanga ate nsukako wano olunaku olwaleero tusinze ano ku Landstar Hotel opposite Passport otusinzire okubanga ate otulabira yonna gy'osinzire okubanga ate otulabira Landstar Hotel well located eri ku luguudo obulungi nnyo opposite Papas so lugamba kandi wali ekyemisana ku Papas n'ojja no ku Landstar ne weebaka obulamu ne bugenda mu maaso breakfast n'olya bino ebanga bitambulira ddala bulungi nnyo naye ng'ekintu ky'abaana abavubuka ekintu ky'okwegatagata every time bambi mukinotinga nnyo omusajja ayogedde ku nsonga eyo saagala kusukako wano olunaku right for now mbadde ne Kim Bawa Joani nemba ne Sharif nange Alan Cruz for now musee bulungi mwera nagambye nga sinolekera sinema nkwanjula ba Marus Bridal Center bano bakugamba nti bakafulumu kutuusa Goma sina buli ekitambulira ku Goma si kyonna oyagala kusuubula oyagala twala emwemu nkugambye gwe omugole weetaaga kubanga ogenda ba Marus Bridal Center baleeta engoye ez'omulembe balina ebitambaala ebirungi balina amapensa amasufu ennyo kamala buli ekitambula ne Gomesi nkugebe bakirina balina buli lugoye ez'amayinja omugole lwagenda okwambala bagambe wawawa nkugambye omugole alwambala buli omu yenna n'asamaala babayise ba Marus Bridal Center oyagala z'ababuuza muganda ng'oyagala ki babayise ba Marus Bridal Center banoonyeko togenda kwejjusa enamba z'amasimu zeezo Marus Bridal Center. GNS Plaza kyekizimbe kati okutambulira zi business kiri ku Old Kampala mu maaso g'omuzikiti gwa Gaddafi kuliko amaduuka ne supermarket omuli kalonda yenna gwe weetaaga gattako space wosobola okuteeka ofiisi ekika kyonna tulinako hoteri amatiribona eya GNS Hotel era nga buli asulayo spa steam bath sauna ne massage kw'ossa aerobics byonna afuna bya bwereere tulina conference hall omuli screens zigaggadde ne projector kale mu abalina meeting z'embaga n'emikolo egy'enjawulo mwe muludde ekifo kigazi bulungi ate nga n'ebyentambula byangu ddala anti tuli ku kkubo tulina parking ngazi mu basement ne lift ekwanguyiza obulamu n'owana kusumbukana n'amadaala ku GNS Plaza kuliko ne woofiisi za URA bwe wenna yagala okusasula omusolo luba lutemya lwa liiso essimu wandiika noti 772 976 628 oba noti 7 noti 6 7 noti emu noti kati kyangu nnyo okuvuga emmotoka y'ekirooto kyo mu kika kyonna ku miwendo egisoboka ate ku kibanja mpola Success Motors tutunda emmotoka empya n'enkadde gulawo buguza akawunti naffe n'emitwalo 5 zokka mujje wano tutunda emmotoka ku kibanja mpola jangu ogulira akawunti n'emitwalo 5 gwe munnayuganda yenna weevugira emmotoka osasulire emmotoka yo ku kibanja mpola naawe alina emmotoka ng'oyagala okukyusizaamu gireete tukuweemu endala Success Motors tusangibwa Kyambogo ku Jinja Road okumpi ne bondi ya Coin okulira na Pepsi-Cola n'ettabi eddala ekyaliwo jjala essimu noti 7 noti emu 2 noti 67 noti ne noti 784 993 2 noti 2 noti 7 noti 7 787 65 noti oba noti 781 8 8 Success Motors walk in drive out. wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulumu kulabirira n'okuyooyoota ensusu tukola facial ne tukupepeta ka feesi ne kawawera ng'akabebi tusiba n'okukola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiiyo mulala tuli muyenga ku Tank Hill Road okulira na Italian supermarket mu basement essimu tuli ku noti 726 682 953 teweerabira saluuni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty. Introducing Mapalo Period Pants, Room 213 and 316 Bukoto Chisasi Road, or call us